نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم إلى يوم البعث والنشور أوصيكم ونفسي فيا عباد الله بتقوى الله عز وجل كما قال جل جلاله في المحكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد abampuliriza era abatulaba washitiibwa Allah jalla jalaaluhu tumutendereza nanyini kukyusa mbeera ya budde Allah nanyini buyinza ku buli kitu kyonna nanyini mutesitesi wansi eno Allah nanyini biragiro ku buli kyonna Allah kyagadde kibeerewo nanyini Allah kukyusa mbeera ya budde nga waba yagadde yamanyi Allah ddi akasana we kanaayaka era yamanyi ddi we naatonya Allah nabwekyo nti gwakyali omulamu kya bbeeyi okubanga Allah agabidde amagezi otegeera okubeera nga Allah omwebaza jalla jalaaluhu kwotali mwebaza Allah kwebyolabako n'ebyowulira ne wali olabyeko wanimusinkana nga Allah tanakusiima nabwekyo nti kya bbeeyi Allah okubanga kulekedde obulamu zuuli ogimaliriza alhamdulillah waliyo atanakubanga bagisaala Abasiraamu bangi bakyali mu bizinesi ze batudde oli ali ku dduuka tavaawo wenviirawo bakasitoma bampitako owa bodaboda naye yewuuyo n'owa takisi naye ensonga ze zimu oba oli awo ne gwolabanga atalina nnyo mirimu naye atudde awo talina budde walimadhalika gwe Allah akuwadde amagezi alhamdulillah osobodde okujja okubeera nga omusinza Allah kyabbeeyi ate waddeyo obudde oli kusoma ku akawunti oyongerako mpeera mbirabanga ebyokusaagirira bino wallahi ogenda tuuka kaseera nga weetaaga just empeera ntono nnyo ezikuyisa mu kazibu k'olimu ogenda tuuka kaseera nga olina kye weetaaga Allah atunde emirimu gye emirungi nga giweddeyo ng'ate amazambi gakyali mangi gwe bino byolabanga byosaagiriramu kutuula butuuzi dakika 3-2 mu maaso g'ekitiibwa Allah akubalanga atudde essaawa ennamba akubalanga atudde ebbanga eddene gano 3 gano golabanga amatono gano 29 wallahi ku yaumul kiyama Allah wanaakulengeza ku mpeera zaazo ojja kugamba singa natuula essaawa wandibadde osika kafaanani mu kaseera ng'oyingidde kabbuli bino byogamba soba bitekerako kati okyali mulamu Allah gwe yatutte jjo yakunyumiza nti mwakyali abalamu mulina kya bbeeyi gwe tola wiiki ewedde yakunyumiza nti mumukyalina chance fenna tukyalina chance tuli balamu teza nti watanawo kubanga walongoosebwa tukyalinawo chance wowuliranga wonna awali omusomesa yenna ofunanga chance yonna olwa nti dalasa erigindi darusu erigindi erimuseeka gundi tofanga kuba seeka baliyo wabula beera ku darusu genda osome kubanga buli lukya wandibadde weekubiriza nnyo okwongera ku mirimu gyo mirungi byonna byonna ebitupa kuseebweru eyo tebirimu tufunamu ssente zitubeezaawo na famire naye nga Allah aba tayagadde era tozisanga ne wonaakeera ku bizinesi 12 n'oggulawo nga Allah yakuteekerateekera tulina nusu kasanvu olunaku amaaso gajja kukanuka otuyane naye nga bayitawo bakasitoma bagenda wa neiba eyaze ku ssaawa 3 nga misikini wogeze wera essaawa 7 ng'ali 8,000 nga gwe yakedde oli mu 2,000 Allahu akbar kati bya Allah byewuunyisa so abandibadde otulwa butuuzi Allah n'osooka omuwa obudde kubanga yandibadde asooka okubyamu byonna oba oliawo n'ebitone tulabenga ebyebbeeyi ne biddirira walimadhalika mbakutya sejemu kubanga Allah mutya
ensonga yonna ebanga kutusika mu bulamu okulembeza kutya Allah ow'ekitiibwa ojja musikana nga Allah akusiimye ekyo nga kimaze tumusaba Allah ow'ekitiibwa Allah kusasa n'emirembe abizo mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyo nga kiwedde biidhinillah tubuza ennaku ntono nnyo tuyingire mwezi gwa Ramadhaani mutukuvu. Allahu akbar. Buli musiraamu ali wano mu butono bwammwe wandibadde osaba nnyo Allah akutuse mu Ramadhaani ng'okyali mulamu kyabbeeyi bangi nnyo twasaba na Ramadhaani ewedde nga tugenda siba y'omwaka guno nga bali mu kabuli naye nga ne waliwo guli omwaka Allah n'akugjayo neno tanso okubanga ogiwunyirizaako tugamba nti Allah musabe abeere nga akutuusa mu Ramadhaani eno gitukubye oba gitufeesinze nnaku ntono nnyo tugenda kubanga tusiiba nja kubanjogako ebigambo bibiri nti yenna akyalina by'olina wandibadde osooka n'obijjawo era nga tawuba gy'ogenda okukola tawuba gy'otagenda kubanga oddira tulina ebyaffe bye tulina ke kaseera oddeyo ndowoozo obitaggulule byonna oba okyalina akazambi konna k'okyekutteko okyalina yonna omuze gw'okyaliko ke kaseera nga tunayingala Ramadhaani obeere ng'oguvaako kubanga wonna asiiba ng'okyali ku muze ogwo oyinza okuyingira mu Ramadhaani nga toli mu basiraamu. Thaniya wandibeera mu basiraamu naye nga byogenda osiba tutagenda kubikkiriza so wandibadde weetereeza obimanyi sijja bimenyamenya obimanyi ebyakkirizibwa obimanyi inal halala bayina wa inal harama bayin nabyagamba nti ebiri halaali bimanyikiddwa nti bino byakkirizibwa ate ebiri haraamu ebitakkirizibwa omuntu buli abimanyi kati wandibadde omanya gwe mubimanyi nti bityamu biveeko bifo Ramadhaani nga tennasembera kubanga ntuuka mwezi gw'ekitiibwa Allah mutukuvu ng'ekituufu ate gwe oli mukyafu ng'olina nagisi ate nga golaba ng'omuyonjo so Ramadhaani esembedde mbasaba abalinawo ku chance mukole tauba amazambi gateeke ebbali oyingire mwezi gwa Ramadhaani nga washitibwa Allah akutukuzza tugende butereevu ku musomo gwaffe biidhinillah abaaliwo wiiki ziri tubuzeebuzeemuko nallah maze n'atuzza nga sigamba nti twagadde wabula mbeera olw'obuvunaanyizibwa obumu oba obulala bwetubadde kubanga tutuukiriza hadisi twaliko omusomo gwaffe twali ku musomo ki akyagujjukira obulungi bw'okulambula omuwoneko la hawla wala quwwata abasinga tebazzi imamu naye teyaliwo kwolwo ono yaliwo ono naye abyerabidde Allah twali ku bulungi bw'okugana kulwa Allah fadlu hubbi fillah obulungi omuntu okubanga ayagala munne kulwa Allah kyabbeeyi twalaba hadisi ezawerako ti yenna anayingira kabuli nga naye gwe yayagala kulwa Allah tugamba nti yagenda okufa ne Allah naye nga kola atya twati omuntu yenna ayagala omuntu kulwa Allah kimu kabonero akalaga nti mukkiriza tugamba nti obanga oyagala kulwa Allah era obanga okyawo omuntu mukyayi kulwa Allah bintu biri bibiri hadisi weeri nabbi yagamba nti yenna ayagala omuntu kulwa Allah era namukyawa kulwa Allah namusonga kulwa Allah hadisi yamusa agamba nti obukiza babukoze butya buba bujjudde tezanti oba oyagala omuntu yenna mwagalilillah ate oba tuzakasako omukya mukyale kulwani nti nali mwagala naye kusinzira ku zambi eryo nze mpulira nga nakola ntya namukyawa ate oba omukyayi tomukyawa na salaamu kumujjako salaamu la mukyayi munkyawe tegerekeka ate male muddiŋŋane si kukyawa ate okugenderedde paka onayingira kabuli ng'omukyayi wantuke waamu nga ate gwe musobya so tuwali ti obulungi bw'okugala kulwa Allah twalaba hadisi eziwerako lero tugenda gufundikira omusiraamu amanye gunaye gwe bagambye nti bakugala kulwa Allah biki betegedde okubeera ng'oddamu tugenda kulaba ku hadisi erimu okuba nti omubaka Muhammad sallama alina kumu ku basahaba be yeegambira kenyina bagamba nti kituufu nkwagala tugenda kumu ku basahaba nga ye agamba musaba munne namugamba kituufu nange nkwagala kati kuguno omulembe omutebi kibeera ddi ekya haramu okubeera nga gwali wano tolinayo muntu yenna gwali ogambyeko nti omwagala nga sigamba nti obiga mukazi bakulina bimukwana abakazi nemwerimbyalimba eyo kwagala nga ava erinnyo buli kaseera nkombawo nze walayinze nkufa anti bannange nkulowoozaako lwenneebaka ebyo si bye tugamba waliwo enjagala gyagala musiraamu munno ng'era ogenda mugamba nti tufu nkwagala nga buli wamulabako bw'otuwulira nga laavu yejjudde gyali nga ne waba afunye obuzibu bwonna naawe muli olumwa
nga ne waba afunye mutawana gonna naawe okosebwa nga ne waba alina kyonna kyonna ekimutuuseeko kibanga kituuse ku ggwe gwe bayita omukwano kati we ne musiraamu munno nga nogera ku Allah yamujjuludde muli owulira nga alinga nga atutte ggwe noga singa Allah nange ontwala gye bata love wakati w'omusiraamu n'omusiraamu kwe kwagalana. Hadisi eno ya Bara ibn Azib Allah musiimi mbaka Muhammad sallama we yali akyawangalira Makka bamutulugunya abantu baayo mu kitundu mwe yazaalibwa kaseera ne katuuka Allah n'amulagira okusenga okudda e Madina. Nabbi n'ava e Makka ku kyalo kye yazaalibwako mwe bali bamanyidde ne taata bamanyikiddwa mama bamanyikiddwa na bajjajjaabe ne bamuwangusa n'adda e Madina. Mu kudda e Madina sallallahu alaihi wasallama yalina Abubakar Siddiq oba oli nti be yasanga e Madina bamwagala nnyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamulaga omukwano bamulaga okubeererwawo bamulaga byonna ebyetaagisa okumwaniriza olw'ennyuma okubanga avudde eri gy'abadde amanyikiddwa gy'abadde asobola ofuna akamere gy'abadde asobola otekanya n'afuna akasente Allah n'amugjeyo n'amuteeka mu kitundu ekirala nga talina gwamunyiyo n'ogu sallallahu alaihi wasallama be yasangayo baaliyo abaali bategera obusiraamu n'abaali bamuwulira obuwulizi nti omubaka wa Allah gy'ali ne bafuna chansi nga azze mu Madina mu nnyini mu kaseera mpawo kaage waliwo abamwaniriza be bataba Ansar abataasa abamutaasa mbaka Muhammad salama nga bamwaniriza okuvanyuma nga amaze okuva e Makka okujja e Madina bamwaniriza be bataba Ansari era mbo mwabamu basahaba wa sahaba aitwa Abi Ayyub al-Ansari oyo yali musajja mu Ansari kati ena hadisi eyogera ku bantu aba Ansari radiyallahu anhum Allah basiimi ya Bara ibn Azib Allah musiimi agamba nti abijja ku Makka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba annahu qala fil ansar nabbi ayogera ku bantu baki abe Madina ba Ansari onaku lwayirumu nabbi n'aboogera ku miregwa mu manga benjagala naawe obeerenga obitegeera bulungi nabbi aboogerako ebigambo nga binene nagati la yuhibbuhum illa mu'minu teri yayinza kwagala ba Ansari abo abatasombaka nga avudde Makka okujja e Madina okujja nga muntu oyo muki nga mukkiriza teri yayinza kwagala ba Ansari abataasa nabbi nga avudde Makka okujja e Madina mu kaseera nga talinawo gwamanyiyo talina wagenda kutandikira wa illa nga naye abagadde muki mukkiriza oba mufuna bulungi nagati wala yubghiduhum illa munafiqun teri yayinza kukyawa ba Ansari abo n'abanyiigira n'abawa kifo kya kumwanje mu kubanyiigira wa illa nga omuntu omuki munafuusi. Nagamba ekyokusatu man ahabbahum ahabbahu Allah yenna akeera ku makya n'agala ba Ansar n'abaseebeza mu mutima gwe n'abawa ekifo kya kumwanjo ahabbahu Allah Allah akola atya Allah amwagala. Nagamba ekyokuna wa man abghadahum abghadahu Allah yenna akeera ku makya n'akyawa n'anyiigira abataasa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abamutaasa nabbi agambye nti abghadahu Allah Allah akola atya Allah amusunguwalira. Kikyalwadde mu hadisi tebakyaliwo nti balamu esanu tubusomako obusomi ti Abi Ayyub al-Ansari ekikuvunaanizibwa okumugamba nti radiyallahu anhu Allah akola atya Allah musiime ne bamwogerako ne bagamba nti bamukuba ataasa omubaka n'omunyiigira enadise kukwata abghadahu Allah nawe Allah akola atya kibayita okwagala omuntu nga tomumanyi Bansari tubagala tubajjako irimu tubasoma nga abaali abalongoofu nembuuza kubaani gwali olabyeko nga sagamba nti yali afaanana bw'ati wabula okusoma obusomi byafaayo mu bitabo nti yalini bw'ati yali muwanvu yali mumpi yali mweru yalina ekirevu kyeyalina kyetubasomako n'omwagala olw'okutaasa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'owulira nga muli omwagadde noga nti radiyallahu anhu washitibwa Allah musiime kyokka kyekikuvunaanizibwako gwali wano olwaleero togenda kumuzikula mu kabuli omugambe nti nkwagala la kikyogenda omulaga nti omwagala kumusabira nga yogeddwako bw'abanga yali omu ku ba Ansari omubaka bayogeddeko wano so nabwe kityo mbakuutira obangwedde sahaba yenna nga bamwogerako oyinza obutamanya nti yali mu Ansari oli yali mu migundi oli yali mugundi wabulaga nti radiyallahu anhu Allah akola atya washitibwa Allah musiime. Ena hadisi ennyonnyola kigambo kwenda kulola kinene nabagamba lutu eri nti oba tunafuna omukwano gwo gweyagala kulwa Allah oli mu nsobi wandibadde oyanguwako mangu before Ramadan eno ibada kwagala muntu kwa Allah ibada nabityandigadde hadisi zino wammanga kufuna ogweyagala ngwagalira
nga ne wabanyumiddwa nawe olaba mukwano gwange yabadde ki nga omwagala ku Allah eyo ibada wandibadde oyagala Allah yetusemberedde eno ng'olina gw'oyagala ate ku lwa Allah ow'ekitiibwa nabaga si byampaka togenda kwesiba ku bantu nkwagala sikwagala ojja kunyaga byampaka la gwe make sure nti nfunye ntya mukwano gwange gwe nayagala ku lwa Allah ate naye njagale ku lwa Mungu nga si nsimbi zanfunako nga si sente zanfunako nga si bukulembeze bwanneesiba si ki wabula nga njagala ku lwa Busiraamu na ku lwa Allah gwe mukwano gwe njagala era ye gwoba ogenda onoonye olwaleero paka Allah olwali kujja mu nsingo ofunye gweyagala eno hadiisi erina kyebbeeyi kyeraga abantu abagana ku lwa Allah ya Rabbi nsaba kitiibwa Allah atuwe omukwano wakati waffe atuwe okwagala na Allah ow'ekitiibwa tumusiikane nga Allah buli mwalina gwe yali ayagala ng'ate amwagala ku lulwe hadiisi ya Maadhi Allah musiime aga sami'tu Rasulallah Mawazi agamba nti nawulira mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ayogera bino ebigambo wammanga aga nti qala Allahu azza wa jalla yani hadithi al-Qudus Allah yakola atya yabyogera byennyini nga bisakulira mbaka Muhammad Allah agamba nti al-mutahabuna fi jalali bonna abayagana ku lw'ekitiibwa kyange nze Allah wuli hadiisi eno al-mutahabuna fi jalali bonna abayagalanga ku nsi nga baagana ku lwange Allah olw'ekitiibwa kyange nze Allah nga mwali mwagalana naye nga mwagana ku lwani ku lwa Allah agati lahum manabirun min nurin abantu abo balina ebituuti ng'ebituuti ebyo byakolebwa mu kitangaala ebituuti bagenda okutuulako va ku kino kyentuddeko nabbi wa Allah wayogera ku kituuti kyemugenda otutuulako va ku bituuti bino bye mulaba oba kya Kampala mukadde oba kya Kibuli oba kya wano oba kyawa wagamba ekituuti agati lahum manabirun min nuri balina ebituuti balina entebe ze bagenda otuulamu naye nga mwannatu zakolebwa mu kitangaala nga kyakayakana Allahu akbar nagamba nti yaghbituhum nnaasu abantu bagenda kubeegomba yaghbituhum nabiyuna washuhada enalisogera ku bannabbi ne bashuhada agamba nti abantu abo bagenda kubeera mu bifo ebyo bwe bityo bagenda kubeera ku bituuti nga birimu nga byonna bina bitangala bulungi naye ng'ekyewuunyisa yaghbituhum nabiyuna washuhadau bannabbi n'abaafiira mu ntalo z'eddiini bagenda kubeegomba olw'ebifo Allah byagenda okubateekamu naye nga just kasonga katono nnyo reason ntono nnyo lwaki Allah bateese mu bifo ebyo lwa nsonga ki kwagana ku lwani ku lwa Allah yokka yegenda okutuusa mu kitundu ekyo Allah kyalitugambako Allah binyini yabyogera nti bonna abayagananga ku lwange kuno ku duniya nga mukyali ku nsi olwaleero ngenda bateeka ku bituuti ebyakolebwa mu kitangaala ate bana bagenda kubeegomba ne bashuhada bonna bagenda kubeegomba naye nga baani abeegomba baani omubaka abannabbi nga beegomba gwe nga balina ebifo ebisiiga ku bibyo naye bagenda kukiraba nga tekijja mu magezi gaabwe geti baani abo abatalifa batali bashuhada baani abo saba kitiibwa Allah tuwe omukwano wakati waffe ya Rabbi kwagana ku lwani ku lwa Allah ow'ekitiibwa eno hadiisi eyinza okakasa esoose ya Abi Darudaayi Allah musiime eno etuvuddeko eri mu kitabo kya Tirmidhi yagaa nti hadiisi eyo ntuufu eno ya Abi Darudaayi Allah musiime agamba nti omubaka Muhammad sallama yagamba la yab'athanna Allahu aqwaman yawma alqiyama fi wujuhihim an-nuru ala manabir al-lu'lu'i yaghbituhum an-nas laysu bi anbiya'a wala shuhada eno hadiisi nabbi agambye ti la yab'athanna Allahu aqwaman yawma alqiyama wakitiibwa Allah agenda kuzuukiza abantu ku yawmul qiyama abajje mu kabuli zaabwe la yab'athanna Allahu aqwaman yawmul qiyama Allah agenda kuzuukiza gurupu z'abantu abajje mu kabuli zaabwe kunaku lwa kiyama naye fi wujuhihim an-nuru abantu bagenda kuva mu ntaana zaabwe ng'ebyenyiba byonna birimu ebiki ebitangaala uli hadiisi eno ng'ebyenyi by'abantu abo birimu ki ebitangaala nga byonna byakayakana si nsonga yafa muddugavu nga nze yafa muddugavu nga kisiraza yaliko omweru ebyo Allah tagenda kubitunuulira bagenda ava mu kabuli zaabwe nga Allah bawadde ebitangaala mu feesi zaabwe ekyokubiri ala manabili lu'lu'i Allah agenda kubateekera ku bituuti ebya luulu kya bugagga kinyirira nnyo okusinga kiwali olabye
Allah agenda kwaleka ku bituuti nga byakolebwa mu luulu nga byonna bimasamasa webiti abalodi batule waggulu eri nga buli omu abalaba. Hadisi egenda maaso nabbi aga nti yaghbituhum nnas, abantu bagenda kubeegomba olw'embeera gye bagenda okubeeramu ku yawmul kiyama, buli omu gyagenda okwegomba okubeeramu. Ekisooka Allah agenda kuba abasanyiza ebyenyima nga byonna banyirira batunula bulungi nnyo nga byonna ebitanga biri mu feesi. Thaniya, bagenda kubeera nga abantu babeegomba. Athalitha, bagenda kubeera ku bituuti nga byaluulu nga byonna binyirira. Obwo bulamu omuntu bwe yabadde beetaaga era akolerere ng'akyali ku duniya kuno. Ogenda kwegomba ebyabanno nga tolina kyasigenda kubituukako ate nga tokyalina kadde kadda ku nsi kulongoosa. Wano agambye ekyokusatu nabbi aga nti laisu bi anbiyaa wala shuhada, abantu abagenda kubeera mu mbeera eyo tebagenda kubeera bannabbi wadde abaafira mu tolo lw'eddiini kubanga bananyi bitundu ebyo bifaanana bwe bitu. Naye nabbi aga nti tebagenda kubeera bannabbi wadde abaafira ebbaddi oba Uhudi. Teza nti kina bannyini kyo nabbi no bakyejjeeko ne bashahada bakibajjeeko. Omusajja omu muwarabu munnamalungu yaliwo kumpi awo. Fajasa arabiyu ala rukbatayhi, najja n'asemera omubaka Muhammad sallallahu n'afukamira ku maviivi ge agani ag'omubaka namugamba nti ya Rasulallah, sebo omubaka wa Allah, otunyonyodde hadisi tugiwulidde. Bagenda kuva mu kabuli zaabwe nga baakayakana mu byenyi, bagenda kubeera bituuti nga byaluulu nga bya bbeeyi, bagenda kubeera nga abantu babeegomba. Kyokka ate n'ogamba temugenda kubeera mmwe ate tebagenda kubeera bafiire Badiri. Kakati hallihim lana naarifuhum, tukusaba abantu abo batunyonyole tukole tutya tubategeere. Bebaluwa si bannabbi si bali ba Badiri Uhud, kati bebaluwa abo ya Rasulallah. Nabbi n'amugamba nti humul mutahabbuna fillah, beba bagananga Qur'ani abonna bonna bayagana kulwa Allah bagenda okubeera mu mbeera gimenyeko waggulu wali. Aga nti abantu abagenda kubeera nga bagana kulwa Allah ne min qabaili shatta, nga baavanga mu ndya ez'enjawulo, wa biladi shatta, ne mu mawanga ag'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo, naye nga yajitamiuna ala dhikirillah, bakuŋŋana kubeera nga bajjukira ku Allah. Abamu mwe bajja omukwano, oyinza okufuna omukwano nga mujja mu darasa ati omwagala okwa Mungu kwa buli darasa abeeramu, gundi abeeramu darusu, gundi abeeramu bwa tubeera naye mukutamuza daawa pulira nga mulimu mwagala nobeera nga eyo embeera gye mugenda okuwangaalirako. Wano nabbi sallama nti bagenda okubeera mu bifo biri ebyebbeeyi. Nsaba Allah atuweemu okwagana kulwa Allah ebbanga lyonna. Oba tolina mukwano goddeyo munoonyi, bookyayi bonna bonna naawe bamanyi, ke kaseera ogenda onoonye buli gwe wakyawa omugambe nti nkusonyiye, era kati obayo okusonyiwa kati kwagala kulwani kulw'ekitiibwa Allah, kimugambe nga tolina kumuvaako. Eno hadisi obanga ofunye gweyagala kulwa Allah bimugambe, kubanga omuliro guno gutugulabye gwe twalinako omusomo gwaffe mulimu paati egamba nti obulungi bw'okwagana kulwa Allah n'okukubiriza abantu okubeera nga baagana kulwa Allah, n'okubeera nga omusajja waba yagadde munne amugambe nti akola atya, nti amwagala, so si kusirika busirisi. Bw'obanga Sharifu onjagadde ngamba tekituufu kwagala kulwani, tosirika kuba kinyuza obutamanya. Eno hadisi nabbi salama agambye ya Abi Karimata al-Miqdad ibn Ma'adi Kariba, Allah musiimi, agamba nti yabija kumaka Muhammad salama nabbi agamba idha ahabba ar-rajulu akhaahu, omusajja yenna oba omuntu yenna bw'ayagalanga munne n'awulira muli nti akola atya, nti amwagadde, nabbi agambye faliyukhbiruhu annahu yuhibbuhu, kirungi amugambe nti nkola ntya, nkwagala. Kigambo nno si kyangu ekyo. Guno omulembe kati abantu bayinoonese, omutuuze nti nkwagala kulwamu, oyinza nti nkwagala kiddemu muli mpulira nga nkufiiringa nkwagala. Siraamu amagezi olina amagezi mu ngeri ki? Si bana bali ebisiyaga omufuna bulungi kati kimunyonyole nti nkwagala kulwani kulwa Allah. Kide nkwagala kulwa Allah ow'ekitiibwa ajja kuba mumativu. Kintu kyangu kyakwogera, kizibu kyakumanya mangugezi gaffe. Olaba kikwangwira ogamba omukazi gw'otagenda kuwasa kati oyidde mpulanga muli mufa n'ogambako munno noga naye nkoze ntya, waayo si mubale bubazi, mubale tuwali tabu kati wallahi ngenda musalira layiri, naye ani agenda osalira ne layiri era awunzika mubaze naga nti afusa assalamu alaikum, nze bujjo mpuliranga lwotambula nze gwotambulirako
nempulira nga muli nkwagala se mwaga kulwani bino bya biyaye bino bya kiyaye temuli kulwamu ng'oyo era gamba nti gwe wenyini w'omwagali ne jahannama y'okoze otya kotali mwato ne Allah kulwele zambi simanyi ogenda musinkana kati ekyo twangulidde okugamba omukyala nti omwagala era n'omulaga n'ensonga lwaki omwagala noga nti nze mpulira nga lwonebaka mpulira nga ndaba ggwe kitaniya n'emmeno tekisikyakutana mmere buli wendya bwe nti mbanga alya ggwe kati simanyi oba nange wankola ki byebyo bigambo byennyini byewokoza ku Musilaamu nno geti kamadi salamu aleikum mpulira nga muli nkufa ali ku nkya yasimanyi gy'aliva buli wenebaka bwe nti kamadi ndaba ggwe simanyi oba ndikola ntya naye mpulira nga muli mpulira nga feeling zo gyendi zikola sya tugamba nti ibada ekola ki bino ebyobakazi bino emusanga mu kikuuba eyo nokati mpulira nga wallahi nze Fatuma simanyi ipisa mujja nagikugulira egwe tekisoboka eyo tekirimu mpeera ebirimu empeera tukoze tutya tubyerabidde kakati okuva n'olwaleero munno mugambe wano we muli wano buli omu gwodde mugambe nti nkwagala kulwa Allah ove wano nga tofunye mukwano gwo mumugambe muganye muleke eyo ate zinakana namu nze mbagala kulwa ekitiibwa Allah nsaba Allah tusetesikanye kuyamulikiyama nga twali mbagana kuno ku duniya Allahumma amina kanabati nabbi agambye waba yagadde Musilaamu namugambe ndikola ntya nkwagala ati mugambe nga wagamba omukyala nti nkola ki nkwagala bano abalina abakyala we muli kakasa mukyala we waka waali gye wayita nawe omanyiyo era omugambe ebigambo byali bingi nnyo ne ku byonna tewawuzika kigambo kugira ng'omugambe nti nkwagala newayogeranga ng'omugende nti mwasuze mutya mugyebale ne wallahi nkufa Musilaamu no bw'otyo bw'omugamba kama salaamu aleikum ekyuma ekyo kiteekawo naye kamadi mpulira nkwagala kimanyi salaamu aleikum okimugambe ne ku ssimu waba kikugambye tononooza abasinga muli Allah tusaasire nti wallahi mpulira nkufa ne kati gwe nakyobala kati gwe nkumanyi gwe ngamba kimu nkole sente kigwe nedda wallahi nze mpulira nga obulamu bwange bwonna gwe igwe sikakasa ekyo kiri haramu nedda kakasa buki kigambo kwagala muntu ng'omwagala kulwa Allah kinene wallahi kinene imamu kinene eno hadisi yeraga nti mbaka Muhammad salama mu basahaba be ayina abasahaba be yagamba nti nkola ki nabbi abitugambe mwenyini naye nagwe yagamba nti nkola ki hadithi ya Muadh Allah musime Muadh washitiba Allah musime gati anna Rasulallah mazumbaka wa Allah yagamba mazumbaka wa Allah Muadh agamba nti anna Rasulallah akhadha biyadihi wa qala ya Muadh agamba nti mbaka yakwata Muadh ku mukono gwe namugamba nti ya Muadh wange gwani wange Muadh wallahi yamulayirira nkulayirirani Allah inni uhibbuka mazimaze kola ki pulira mulinga nkwagala nabbi yakigamba ani gwali okigambya ani nenga ate bo setting okubibagamba gye bali nenga si basajja banno nenga era list ogirina era nga guno omwezi guno gwokka bwagamba ekyo be bangi tekule guno gwa sharia no nti bono wamuwowa oba manyikiddwa nenga bagamba baki kitwangwira nnyo mu bikolwa by'obwenzi mu ibada kikoze kya kiganye tekiri mu mpeera ki wa illa nga amakubo goyiseemu geg'obusaamu ge gatugamba nega nagaffe ganago kuno yabakyali nakusino tewali washitibwa Allah tuwe mukwano wakati waffe eno hadisi yeraga gye tuddako ya Anas Allah musiime nti mbasaba mubaka Muhammad salama mulimu kuba abaaga bannaabwe basaba bannaabwe nti nkola ntya namusiga namugamba nti kola ki katuve ku ntobo yaayo agati anna rajulan kana inda nabi sallama omusajja yali awali mbaka Muhammad nabbi alina we yali omusajja nenajja nakola atya namwegattako gati anna rajulan kana inda nabi omusajja ono yali awali mbaka Muhammad sallama yali ali awo n'omubaka balina bwe baliko mukasira pawo kaage famarra rajulun bihi faqala omusajja omulala nakola atya nayitawo yali najja akola ki nabbi ali wano n'omusajja omuki oli gwe twogeddeko omulala nakola atya nayitawo faqala ya rasulallah omusajja yali n'omubaka n'agamba nti sebo omubaka wa Allah inni uhibbu hadha mazima nze mpulira ng'omusajja onkola ki mwagala nnyo ono abigamba Muhammad oli gwagamba gwayagala takoze atya tawulidde wabula yabadde akola ki
nagati sebo mbaka wa Allah nkubbirako mpulira ngo oyo musajja mwagala nabbi namugamba nabuze ekibuuzo faqala lahu nabbi namugamba a'lamtahu waliyo kimutegezezaako nti omwagala mwafuna bulungi waliyo kimutegezezaako era akimanyi namugamba sikola ki simugamba ngako nabbi nagamba nti alimuhu kale kimugoze ki kimugambi falahiqahu omusajja mpa mudakika ntono nnyo nadduka siika nani omusajja oli gwawulira ti gwakola ki gwayagala faqala lahu namugamba inni uhibbuka fillah musajja gwe mpulira nga nkufa nkwagala kulwani kulwa Allah wekitiibwa omusajja gwe bakigamba ti yanonoza bigambo bingi namugamba nti ahabbaka alladhi ahabbabtahu lahu nsaba oyo akunjagaziza naawe akwagale ebyo byakwatya ahabbaka alladhi ahabbabtani lahu nsaba oyo akunjagaziza akuwadde laavu gyendi naawe akola atya era ategezaani Allah jalla jalaluhu saba Allah naawe akola atya akwagale kino kigambo kimanyikibwa obeera ne munono gati wali omugambye ko nti omwagala kyetegeeza omuntu gweyagala mukumala ki mugambe tugeze nti gwe n'omulembe kwati mwononefu obeera ne muno ne muli bbalibbali awo mukazi naye tonoga ndi wallahi kasimu mpulira nga Fatuma oyo olwatambula atambulira ku nze naga ne wali omugambyeko mutya noyina amagezi guno gwakwebereramu guno omulembe yanguwako oyo mwana talina buzibu gwelumba nze nja kubeererawo tanvume oyina amagezi nze nwende mumanyise kati anamanya tyati omwagala genda okimugamba akuvume lumu tumenye nti yakuvumye nopakuka noga Fatuma salamu aleikum mpulira nga nkufa oyina amagezi sirwaira muli kati otegere takwagala kyekye takola ki naogenda onjagala mbadde simanyi nti gyofa barakallahu fiika tolabawo nga akwagala omuntu mbeerewo nga omumanyi nakukula sente tomanyi oba akwagala biruma abayaayo ebyo akukula nga omwagala tomumanyi nakukula nti oyo anjagala serious awomanya nti alhamdulillah naye ogenda balabana nga oli millionaires mudakika yonaga nti yanze kasimu nze bagenda kumpasa owulira otya olusi tokibwamanga kati obanga ofunye gweyagala yenna abatane bakuwasa bino mbagamba obanga ofunye gweyagala yenna waba mukyala tosumagiranga si mu mbeera ya buyaaye genda mu bakadde be ofune okwogereza omukyala nga kulimu n'empeera okwogereza nga kulimu n'empeera bamukuwe nga mulimu n'empeera bwekiri n'okwogereza okwekiyaaye musaze wali mu katale wali mukono eno mukiko salamu aleikum ye nkubye subhanallah tunakola tutya mpaka namba salamu aleikum nze nakuwagadde dda onaku nakusikana lokaloka nze nakwagalirawo ani akugambye mwakadde bani akimanyiko waliwo okwogereza nga kuliko n'empeera wallahi gyebayita al-khitba okwogereza omukya nga kuliko n'empeera ngeti kimugambe nti wallahi nkulira nkwagala ng'ate ogala kwa laavu munda kulimu empeera omufuna bulungi n'okuga nti wallahi mpulira nkufa nga muli mu bitooke tekulimu mpeera kujjako emboka enjereere kaliwa nabbi yamugamba nti omusajja gw'oyagala oyo wali okimugambyeko nti omwagala namugamba nti nedda namugamba nti kakati genda okimugambe omusajja olwamugamba namugamba nemba tiyamugamba kirala yamugamba nti ahabbaka alladhi ahabbabtani lahu nsaba oyo akuwadde laavu gyendi naawe akola atya naawe akwagala nsaba wakitiibwa Allah yagale buli yenna yagala munne nga mwagala ku lulwe kakati va wano ogenda onoonye omuntu gweyagala okumwaga nti okola otya nze mbagala ku lwa Allah ate mmwe alhamdulillah asiramu twebereremu teza bulungi wofuluma no boti banoonye bonna bomanyi kasi musamu ali kwagala ku lwa Allah ye ngoli kama kiki ojo bukabuka mpulira muli nkwagala tokitabukirako mulimu aboononefu betegero mu ngeri yaki nenga kimugambe nti nkwagala ku lwani ku lw'ekitiibwa Allah mufuna bulungi nga wekikwangwire okigamba omukazi kikwangwire mukigamba musajja muki munno funa bulungi oba nsawa kitiibwa Allah tusiimi emuzaala hadisi ziringa 2 esooka eraga nti yenna yagala munne ku lwa Allah obukiza bukoze butya bw'oba bujjudde enalisi etulaga nti yenna yagala omuntu tomwagalako lwa nsimbi zakuwa la ejja kuba okoze kikya nati nabizagandi hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud Allah musemi ngati ombaka salama yagamba inna minal imani an yuhibba ar-rajula rajulan la yuhibbuhu illa lillah aganti mazima akamu kuborero akalaga nti ono musajja muki mukkiriza an yuhibba ar-rajulu rajulan
ye muntu okwagala muntu munne tesa bulungi nenga la yuhibbuhu illa lillah nga tamwagala kujja kurwani kurwa Allah nagati min ghairi mali a'atahu nga si sente zamuwa tesa bulungi abantu bagala abantu nenga asiza kusimbiza kozatya zamuwadde yakati mpuliranga haji oyo mulimu mufa tolina kizibu ky'omwanju anatakola ki mpuliranga tezati aji walikera kumacha n'atakuyamba olisigala okyamwagala wekibeeranga si bwe kityo bwe kiri tugamba nti olaavu yo gyolina wakati wo ne haji si ya busira yansi nesinga omuntu yakeera kumacha n'atakubeerera waate nga badde akubeera okumala nebbanga eriwera nosiganga muli owulira okyakola ki tugamba nti olaavu yammwe Allah gyetemuba baraka omuntu omwagala ku lwa nsimbi zakola ki zakuwa eyo siwe bukkiriza ena hadisi yanewunyisiza ya Nu'man ibn Bashir Allah musiime agamba nti nabbi yagamba sallama mathalul mu'minina kitegere bulungi mathalul mu'minina ekifaananyi ky'abakkiriza fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad agamba nti mathalul mu'minina ekifaananyi ky'abakkiriza ekifaananyi kyabwe nga omanya abakkiriza tegera hadisi eno gyegere ng'omuntu ekifaananyi ky'abakkiriza fi tawadihim mu kwagalana kwabwe buli omu laavu gyalina eryani eri munne tesa bulungi kwagana kwabaki kwabakkiriza agati watarahumihim ne mu kusaasiragana kwabwe wataatufihim ne mu kulumiraganwa kwabwe ebintu biri bisatu mu kwagalana kwabwe mu kusaasiragana kwabwe ne mu kulumiraganwa kwabwe teza nti omukkiriza eri mukkiriza munne nga waawulira nti seekagundi yafunye obuzibu muli awulira nga buli kuki buli kuye nga singa awulira nti muganda wange bajaji yamukubye n'amenyeko ekigere awulira nga ye yakoze atya nga ye singa munne muganda we yafiiriddwe omwana ng'alabanga we yakoze atya yafudde kibayita omukwano abafumu mubitegeera bino omunno omwagala ekigenze waleero bimugamba tekituufu wallahi ekikuluma nange kikola kitya kinnuma era gizo wabadde n'okubeera kasimu nti otwo tukuluma nempulanga naye kunkwatiddewo wapuwa omusujja ebbanga lyomaze ng'oli mulere nange nkoze ntya gubayita omukwa kakati nano bagambye nti omukkiriza eri mukkiriza munne mu kwagalana kwabwe ne mu kusaasiragana kwabwe ne mu kulumiraganwa kwabwe mathalul jasadi kiringa woolaba ebifaananyi ky'omubiri tese bulungi agati idha shtaka minhu udhun omubiri ogwo ekiyunga ekimu ku mubiri bwe kisinda obulumi obulumi buli hadisi eno ekiyunga ekimu ku mubiri ogwo idha shtaka minhu udhun bwe kisinda obulumi bwonna tugeze akagalo kana kannaso obadde otema ebisagazi by'ente Allah nakola atya nakajjako tese bulungi kati omukkiriza eri mukkiriza munne balinga bwolaba ekifaananyi ky'omubiri mu kwagana kwabwe mu kusaasiragana kwabwe mu kulumiraganwa kwabwe naga nti omubiri guno idha shtaka minhu udhun okiyunga ekimu ku gwo bwe kifuna obulumi bwonna tugeze nti omubiri gwonna nasu yefunye omusiiba kano kakoze katya kavuddeko tese bulungi nabbi agambye nti taddaa lahu sairul jasadi bisahali walihumma omubiri gwonna ogusigadde gwegattiramu n'ebiyungo byonna ebiri ku mubiri mu kusula nga tebyebase n'okuluma omusujja si bwe kiri kano wookatema webaka wangi kano wookatema omubiri guno gusigala kyekimu woweekoona n'ofuna wano ebbanga ddene sekusigala kyekimu kino kinywa kati ogenda okulaba ekyadde kyekyekonye ebyakona bikikwatirako wa era ogenda okulaba nakyo nga kyenza okola ki okukka empolampola tesa bulungi Allah wakugezesa nojja weetema omukono guno engalo zino ne zivaako owunzikane nemaga wakuluma nogaa mabegenda ate bikwatirako wa nga nooto tukoze kutya agati wanagame tadaa lahu sairu jasadi bisahali walihumma ogwonna gwonna omubiri gwonna gwegattira wamu n'akannasu kano mu kusuula nga tebyebase n'okuluma omusujja yogenda okuba wallahi seka ndi mulwadde nzenna naye ng'ensonga erumya kamadi omusujja kati lwaki ekigere kino ekyaddyo kyegattiramu ku nnasu mukwano kwaga byonna byagana kulwani teza nti tosobola kusinga omubiri gwa Allah kwagana kulwani omukono gwa ddyo n'ogwa kkono kiri kitya guno wegufunako ekizibu guno kukola gutya gutabuka kano bakuba ampisoko kabina akena ddyo kona izo tereera banayi
aterera era wena otakola ki ajinga toterera ndi bubi bangoto musanvu nempulira sikola ki kati bino bikwa kanena kero tekaliko ne episode etya ne embere koze ki omukwano gwe bulina bakati wabwe gumuki mungi saba Allah atuwa omukwano gusinga ne kwebyo va no gero fune goyagala ku Munno ngoyagala kulwani lama Allah ne tusokujingira waila ngwene mikano jokola ki jogala kulwani kulwa Allah nsawa shi wala tobitegere ebbanga lyonna atubesa mazime ebbanga lyonna Allah atutenga Allah tubasema atenga tulibakkiriza batuzo kuva mu sawa shi Allah birenga tuwa qawlu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ibeseme ku nimi zaffe Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.